أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فتزودوا فإن خير زاد تقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا مقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي
walau ji'na bimithlihi madada. Matenda majuvu ga wakitiibwa Allah jalla jalaluhu. Allah subhanahu wa ta'ala laila wa nahar yatubeezezaawo ekiro n'emisana. Allah n'atujja ku jjuma eyayita n'atuleeta ku jjuma ey'olwaleero. Kamina nansi, baganda bange ab'ekitiibwa, bameka mu bantu abawangalire Wakitaka, bameka mu bantu abawangalire Namulesa, bameka mu bantu abawangalire Jinja mu tawuni, bameka mu bantu abawangalira e Kampala, bameka mu bantu abawangalira mu nsi yonna essaawa eno nga bandyagadde okubeerawo nga tebaliiwo. Allahu subhanahu wa ta'ala nze naawe akyatuleseewo lwa nsonga emu. Ekisooka ayagala twongere ku mirimu gyaffe emitono ennyo gye tuyina. Ekyokubiri, akaseerako ke bayita ajali musamma tekannatuuka. Bannaffe Allahu subhanahu wa ta'ala be yatwala akaseera kaabwe ke bayita ajali musamma bwe kaatuuka, balina puroguramu ennyingi okusinga ezange n'ezizo. Balina abaana ab'okulabirira, balina ennimiro ez'okubeeramu, balina ebirime eby'okukungula. Kam taraku min jannati wa uyun. Bameka Allahu subhanahu wa ta'ala balesezza amalimiro gaabwe ag'ebbeeyi n'abatwala. Temugenda kuddamu kubalabako. Abaana baabwe ne bafuuka bamulekwa, bakyala baabwe ne bafuuka bannamwandu. Tebagenda kuddamu kulabwako ila qiyamu saa. Nabwekyo baganda bange ab'ekitiibwa, kyova olaba bw'oba ozuukuse ku makya bakugamba okwogera ebigambo bino: alhamdulillahi alladhi, Allah omwebaza, ahyana ba'da ma amatana, oyo akuddiza obulamu ba'da ma amatana, oluvannyuma lw'okuba nti abadde abukuggyeko Allahu subhanahu wa ta'ala. Bw'akuggyako obulamu, man ilahu ghayrullah. Baganda bange ab'ekitiibwa, bw'akuggyako obulamu Allah n'abutwala, ani ayinza obukuddiza atali Allahu subhanahu wa ta'ala? Nabwekityo kyova olaba atugambye n'atukowoola. Ibn Mas'ud we yali, Ibn Abbas we yali ayogera mu tafsiri, yagamba wowuliranga aya yonna mu Qur'ani nga bagambye nti ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, kunkumula okutuuko owulire Allahu subhanahu wa ta'ala kikyagamba kuba akowoddeyo ggwe omukkiriza. Allahu subhanahu wa ta'ala bwe yali assa Qur'ani mulimu essuula ezakira e Makka ne wabaawo n'essuula ezakira e Madiina. Essuula ezirimu ya ayyuhalladhina amanu zonna ezisinga obungi zakira Madiina, ng'abasajja bamaze okufuuka abakkiriza abatuufu. Nabwekyo Allah atugambye ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abagambwako, idha nudiya liswalati min yaumil jumu'a, bwe mba muwulidde omukowooze, yaani muadhini nga womuwulidde n'agamba nti hayya ala alfalaha, abange mujje eri okwesiima. Wano we wali okwesiima, wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Zino ennyumba ze zisinga okuba ez'ebbeeyi ez'ekitiibwa. N'agamba hayya ala alfalaha, abange mujje eri nannyini kugaba bwesiimu. Ani agaba obutali bwesiimu? Ani agaba okwesiima atali Allahu subhanahu wa ta'ala? N'agamba idha nudiya liswalati min yaumil jumu'a fas'au ila dhikrillah. Byonna bye mubaddeko musooke mubiwummuze. Abadde avuga boda agipaakinga ebbali, abadde ali mu dduuka aliveemu mu tawuni e Wakitaka, abadde ali mu dduuka ali, abadde ali ewuwe ng'awummuddemu, asooke byonna abireke agende ebali mu kwogerera ku maanyi ga Allah wa kuwatihi. Baganda bange ab'ekitiibwa, kuwa ya Allah, amaanyi g'ow'ekitiibwa Allah, wa kuduratihi, n'okugera kwe w'amaanyi Allah katono nnyo ku maanyi g'ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yali annyonnyola abaswahaba mu kyafaayo kimu ekya Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam, ng'abannyonnyola ku kuwa ya Allah, amaanyi ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Yusufu baganda be baamukwata ne bamusuula mu mugga, mu luzzi. Allahu subhanahu wa ta'ala ku arushi waggulu mu magulu omusanvu yagamba Jibuliru, namugamba wange Jibuliru, basudde nabbi wange ali mu kukkirira. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yanyonnyola abaswahaba n'abagamba, okuva wano ku duniya we tuli paka ku ggulu eryo erisooka lye mulengera lye bayita samaa'i duniya, ku sipiidi esinga okuba ey'ekika ekya waggulu ye sipiidi y'ekitangaala,
kikwatagisa emyaka 15 okutuukaawo, emyaka 15 ne ku ggulu eryokubiri ku lyokusatu ne ku ggulu eryokusatu ku lyokuna, sipiidi y'emu, emyaka gye gimu. Kati gatta okuva wano paka ku ggulu eryomusanvu, Allahu subhanahu wa ta'ala agamba Jibuliru nti nabbi wange ali mu kukkirira, ono bamusudde ali mu kukkirira. Jibuliru ne bamugamba genda ku duniya okwate nabbi wange nga tannatuuka wansi. Jibuliru nakka okuva ku ggulu eryomusanvu n'asanga Yusufu alayhi salatu wassalam nga tannatuuka wansi. Aba akozesa sipiidi yenkanaki. We yamukwata bw'ati yalengerawo amayinja 2. Yalengera ejjinja eryali ku ddyo ne ku kkono. Allahu subhanahu wa ta'ala yali malaika yaziwasafa n'agamba la ya'asuna Allaha ma amarahum, tezijemera Allah. We yatunulira amayinja 2 ne yeebuuza muteekewa, teyeetuminkiriza gamba kamuteeke ku kkono. Yamuta n'asigala ng'akkirira. Jibuliru n'addayo wa mukama we Allah n'amugamba ya Rabbi, nsanzewo amayinja 2, bano boogera oli ali mu kukkirira. Nsanzewo amayinja 2, muteeke ku lya ddyo oba erya kkono. N'amugamba muteeke ku lya ddyo. N'akomawo n'amusanga nga tannatuuka ku jjinja, n'amuteeka ku lya ddyo. Wa quwwatihi. Ate Jibuliru si yasinga amaanyi, ekyo kitonde mu bitonde bya Allah. Na bwe kityo omuntu amaze obudde n'asigala gy'ali ng'alowooza gy'ali ye wali falaaha, wano we muzze ne mukuŋŋaanira we wali obwesiimu, kubanga we muwulira ku kuwa ya Allah wa kudratihi n'okugera kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Tuzzaako okusaba ebyengera n'emirembe okudda eri nabiyuna Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Kiswaza nnyo era si kyamufe basiraamu okuwulira erinnya Muhammadi ne tutagamba sallallahu alayhi wa sallama. Yagamba ennyindo yeeko erwaleko okole kutukeko egweri, awulira erinnya nga balyogeddeko Muhammadi n'atagamba sallallahu alayhi wa sallama. Lwaki? Khairul bariya, bannange gwe tuwogerako kyekitonde ekisinga okuba ekyebbeeyi maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Yamwagala nnyo Allah n'amutusindikira ng'ekitangaala gye tuli. Yakola sacrifice y'amaanyi, yakola kaweefube w'amaanyi, ne yeerekereza bingi nze naawe okubanga tuli basiraamu. Yasengulwa n'ava ewuwe ku kyalo we bamuzaala ewaabwe e Makka. Yayimirira kasozi waggulu n'atunulira ekibuga Makka n'agamba singa tebabadde bantu bange kunsindiikiriza kufuluma kibuga kino sandyagadde kifuluma. N'afuluma n'atambula n'agenda e Madiina. Yasanga ebizibu bingi, yasookako eTwaifa. Ab'eTwaifa ne bamukuba amayinja n'engatto ze ne zijjula omusaayi ng'alwanira la ilaha illallah. Tekyandibadde kyansonyi kumwogerako nti Muhammadi, oli n'asigala ng'asirise n'atagamba nti sallallahu alayhi wa sallama. Yafiirwa abaana be n'abaziika n'omukono gwe ogw'ekitiibwa ku mwana we yasembayo Ibrahimu. Yamwagalanga nnyo, yali atuuka myaka 2, kibebi kye eky'emyaka 2 nawe nga bw'okimanyi. Yamukwatanga n'amusitula n'amutwala mu mikwano gye n'abagamba ta'al wasallimu ala Ibrahim, bannange mujje mutolere ku Burayimu salaamu. Yali aweze emyaka 2, Allahu subhanahu wa ta'ala n'amujjulula. Yalabwako ng'akaaba amaziga. Ne bamubuuza ya Rasulallah okaabira ki? N'abagamba nange ndi muntu nga mmwe, bwe nfuna ekinyiga ku mutima nkaaba. Naye yalwanirira obusiraamu bwaffe n'akola sacrifice ezo zokka. Ne bamusayiningisa endagaano y'e Hudaybiya. N'abagamba temufaayo musayininge, mubeere mu bantu abakumiikiriza, insha Allah tujja kuyingira ekibuga Makka. We bajja okukola tawaafu, abasajja nga babasekerera babagamba balaba baanafu omusujja gw'e Madiina gw'abayitamu. Naye abasajja abaamutegeera olutegeera olwannamaddala baamusuuta ne bamwagala. Yabagamba bange mmwe Umaru, okubeera nga nze Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama njagalwa nnyo okusinga naawe we weeyagala. Ekitonde ekisinga okwagala maaso ga Allah, kitonde ekigenda osooka oyingizibwa ejjana. Yagamba abantu 4 Allah yabatonda nga balungi nnyo. N'agamba Yusufu alayhi salatu wassalam, Allahu subhanahu wa ta'ala we yatonda obulungi nga kitonde, Yusufu ne bamuwaako haafu ekya beauty. Kyova olaba omukazi eyali mukyala wa kabona omunene yayagala omwekwatira ng'obulungi bwa Yusufu bumususseeko. Abakyala we baamunenya n'abagamba ate munnenya.
wabula kambateere wano ekijjulo babakwasa obwambe nga bwogi batandika okuwaata n'abagamba Yusufu mumuleete. Babaleetera Yusufu, abakyala ne beesala engalo nga tebategedde nti beesala, ne bagamba lindako, ono muntu oba malayika. Wamaga osobola otambula wali mu Wakitaka mu tawuni, omukyala ne yeesala engalo, ne oyambala ekkanzu yeesinga okuba ennungi n'okuba ekikalu bulungi mu mpale y'ennungi, n'ogamba kangenda abe Wakitaka mu tawuni mbayiseemu eggaali, lwe lulimi abavubuka ne bakozesa eri ewaffe. Naye olowooza abakyala bayinza okwesala engalo? Naye yali mulungi hatta ne batuuka okwesala engalo. N'agamba omusajja owookubiri yali Ibrahimu. Ibrahimu alayhi salatu wassalamu, ku myaka gy'obukadde gye yalimu, abakyala baamulwanira, alina hakki nnya ku myaka egy'obukadde. N'agamba owookusatu ye kennyini Abu Qasim Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, we yayingira Madiina. Abasajja abatontomi yagamba banne, n'abagamba temutegedde ani azze Madiina. Sajja batera ogende mu mawuledi akayimba ako akatontoma ako batera okukakozesa ennyo, twala badirun alayna mithaniyati wada wajaba shukurun alayna madaa lillahi da'i ayuha mab'uthu fina ji'ita bil amri muta' ji'ita sharrafta al madina marhaba ya khayra da'i. Omusajja yagamba titwala abadiruna alayna, ekitangaala kizze gye tuli ekyenkanankana omwezi ogw'ennaku 15, kubanga Muhammadi sallallahu alayhi wasallama abajja n'ekitangaala, abajja mina dhulumat ila nur. Mithaniyati wada wajaba shukurun alayna. Yagamba kitukakatako ffe bannamadiina okwebaza Allah olw'okujja ku Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Yagamba ji'ita sharrafta al madina, koyingidde Madiina yonna yakayakana. Allah wakuwangako omukisa n'otuuka Madiina ojja kakasa nti ddala yakayakana, kibuga kya mirembe. Era otuuka walinga buli omu olaba nga wa mirembe. Lwaki? Kibuga kya mirembe. Lwaki tekibe kya mirembe nga rawdata min riyadul janna eri Madiina? Lwaki tekibe kya mirembe nga Rasulullahi ne Umaru ne Abubakari nga bali Madiina? Nabwe kityo bannange twagala omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Olunaku olwaleero mbumpimpi mbudde obutono bwe tuyina, nsaba twejjukanye oba tweyigirize ku nsonga esinga okuba ennungi ffenna gye tuli. Essaawa eno buli omwaka obwaavu, ab'e Namulesa bagamba obwavu bungi, ab'ewaffe wano Wakitaka bagamba obwavu bungi, naffe gye tuvuddeeyo era bavulayo bagamba bannange obwavu nga bungi. Gwe ng'omusiraamu, Allahu subhanahu wa ta'ala akuteereddewo makubo ki agagaggawala. Allahu huwa Razzaq, Allah ye mugabirizi waffe ate almuguni. Allah yagabirira ffe alganiyu huwa Allah, bajama Allah mugagga. Ate omugagga atalina bwetaavu mu ssente z'ayina. Kambawo ekyokulabirako kitono kyokumanya nga Allah mugagga. Ffenna tukkiriza nti oggula poloti wali e Jinja mu tawuni oyina bba mugagga. Si bwe kiri nti omusajja okugula ettaka mu Jinja mu tawuni ayina kuba mugagga. Ewaffe bagamba oyina kuba mubede. Eyo poloti gye bagamba nti ya bbeeyi, abantu ne bagikaayanira, Allahu subhanahu wa ta'ala yagiteekawo awo, tagiinaamu na bwetaavu. Yagamba mugagga Allah, lahu bibye ebiri mu ggulu, wama fil ardi, n'ebiri wano ku nsi bibye, wama bainahuma, n'ebiri wakati w'eggulu n'ensi bibye, wama tahta thara,
n'ebiri wansi w'ettaka bibye. Seka amafuta gali e Saudi awo basajja basuna mafuta tegaggwayo gani ga Allah tagayina mu bwetaavu. Sajja bagendeko ngaawo fe juzi mu kibuga awo bagenda tugamba nti oba mukono balina ekifo kye batugamba nti waliyo zaabu. Abavubuka baava sebeeyo nga bonna bagendeeyo musima waliyo zaabu era bakwate baafu z'ettaka ne bazikunkumula mbu banoonye zaabu. Ebyo bya Allah naye bagamba n'ogeza ofuna akatole ka zaabu bwe kati kamu igwe abazzukulu bo n'abazzukulu bo abannakasatwe teri addamu kaaba bwavu. Nabwe kityo Allah waffe mugagga naye tuyinza kukola ki embeera yaffe n'ekyukamu. Bye bino wammanga gwe genda obikole insha Allah ojja kujja ogamba ow'ettwale nti wallahi omusajja bajja ne batusaaza n'atuwa amawulire amalungi agalimu obugagga era wallahi ojja kubufuna insha Allah. Ekisooka katharatul istighfar. Banange okwogera astaghfirullah kigaggawaza naye si kukyogera ku lulimi. Sajja akwata awo akaladi ke kawanvu nga agenda atakula olubuto ng'agamba astaghfirullah astaghfirullah. Si bye tugamba ebyo. Istighfar okugamba nti Allah ansonyiwa ng'eva ku mutima. Allah subhanahu wa ta'ala tugambe mu surati Nuh faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mwe mwenenyeze Allah agenda kubasonyiwa naye wanaabasonyiwa biki byagenda obbawa. Yursili samaa alaykum midirara. Agenda kubawa enkuba. Wane Namulesa abasinga kyemanyi balimi Wakitaka. Abasinga balimi mwetaaga enkuba. We tunakola istighfar ne twenenyeza Allah agenda kutuwa enkuba. Ekyo shuwa esooka. Yursili samaa alaykum midirara wa yumdidekum bi amwali. Kamba vunulire mu Luganda olwangu wa yumdidekum omudidi. Si kye kitegeeza mu Luwarabu. Neze mbanguyiriza wa yumdidekum Allah agenda bawo omudidi gwaki gwe mali. Seko musajja alina mu kasente yeeyagala. Tera nnyo gamba eri ewaffe mukwano babe tuwangala nabo ti Allah waba akugeredde sente ne zibeera ku ya rabbi ya rabbi. Ya rabbi ya rabbi obeeraawo nga buli ssaawa ogamba ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi. Naye omusajja nga alina sente wallahi ne waayimirira mu famire namwe mulabanga famire ejjudde. Era wayogera nti banne edduwa ebeeyo ku lwa mukaaga nga mwenna ekika kirambo kuva ku jjajja paka ku mwana asembayo omuto mwagambye ebeerewo leero ku jjuma. N'abagamba nti nze ku jjuma siriiwo edduwa ebeereyo ku lw'omukaaga mwenna mukyegattako. Era mugamba bulungi nze nange nabadde mbagambye ebeereyo lwa mukaaga lwakuba maama Kasifoono ye yabadde agambye ebeereyo ku jjuma. Lwaki? Kubanga alina sente. Naye we tunaagamba astaghfirullah Allah tusonyiwe olwa kino kye twakola. Allah tusonyiwe olwa kino kye twakola. Allah agenda tuwe sente. Ekyokubiri kubireeta sente mu nsawo yo. Ensawo yo nebeera nga nsanyufu. Swalatu nabiyyi. Bannaye musaalire omubaka sallu ala nabi. Naye era tetumuka omubaka tumusaalire sallu ala nabi. Awo tummuse twogera ku munene. Lumu Hadija radhiyallahu anha ng'agenda kufa yagamba omubaka sallallahu alayhi wasallama yalina byamutumye mu katale aleeteyo ku ddagala. Abali bagenzeko e Makka akasozi ke Maruwa waliyo Swafa ne Maruwa. Kati eri ku Maruwa ewaggulu ng'oyisiza obutaala bwa green we wali akatale. Abagenda omusajja amukoonako n'amugamba nze Jibuliiru naye gw'otwalira eddagala oyinza obutamusanga naye mutuuseeko obubaka buno mugambe nti Allah amuwadde salaamu. Seeko manyi ekitegeeza nze singa mbagamba wano nti nzize ne salaamu y'omusajja abeera ku Entebbe Road ow'ekikoofiira temuyinza kusanyuka. Kale abamuyinza onyiiga naye olina abagamba nti ndeese salaamu y'omusajja ateekako akakoofiira akamyufu. Era omusajja awulira nga sajja atuwadde salaamu gwe manyi ekitegeeza.
naye nga salaamu ya musajja ateka kakofiira kaki temumbuuza yaani. Naye salaamu ya Allah namugamba Allah amuwadde salaamu. Ekyokubiri ebibuuzo by'omukabbuli Allah agenda bimuddiramu. Sekagoma kye kitegeeza musajja okugamba nti akakkana owetwala nze nja mutegeeza ensonga zo. Sekana oddeyo wali ku dduuka Wakitaka n'ogamba abavubuka banno nti nze gwe mumanyi bulungi nti ate kiki owetwale mukubire wanaakwate kubanga munno naye Allah yamugamba nti ngenda muddiramu ebibuuzo bya kabuli. Mbaka sallallahu alayhi wa sallam anaddeyo n'agamba Khadija nti Allah akuwadde salaamu. Khadija yaddamu Allahu huwa salaam wa Jibrilu salaam wa alaykum salaam. Allah tebamuddamu nti wa alaykum salaam Allah wabula Allahu huwa salaam. Naye n'abagamba nti waba nammwe mwagala Allah abatoolere ku salaamu mukole kino wammanga mutoolerenga omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama salaamu. Bwe munaamutoolera salaamu ku jjuma ye kennyini agiddamu Allah ku arushiye naye n'abawa salaamu. Salaamu erimu ebintu bisatu. Assalaamu ejo mirembe. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi njagaddeyo wano wa barakatu. Seka kye bayita baraka kirabe edduka. Abaganda bo ne babyanguya ne bagamba nti owa mukisa oba ekyenkizo oba ekirimu baraka n'ennume ekola ki ezaala. Yaka ekintu nga kirimu baraka si buva wano mu bintu by'okusaaga n'otandika wali akaduuka ejjinja ng'osuubula buntuntu tebutegeerekeka wallahi n'ogaggawala kasita wabaawo baraka. Kati tuyitirize okusaalira omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama gw'olabe ebintu ebitaakyuke gwe beeraawo ng'ogamba Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad gwe buli ssaawa kibeere ku lulimi lwo insha Allah ajja kutugaggawaza. Ekyokusatu swalaatu layiri. Bannanga okuzuukukako ekiro wannansu niyamu zuukukako ekiro osaaleko ng'abantu beebase. Okumanya ng'eswala y'ekiro ya nkizo. Obadde okimanyi mu Busiraamu tulina emirimu egi ebiri nga tegirimu riya. Riya ye kabandabe. Ekisooka kwe kusiiba. Wano essaawa eno ne tubuuzanga oba waliwo eyasiibye. Seeka ng'otandikira ku nze saasiibye. Naye nze nina ensonga tulina emikolo gye tugenda mwagala bandyeko emmere. Awo mbadde nina enkizo etasiiba. Naye ffe abasigadde. Nze omanyi neewolerezza mangu ne nnejjamu. Naye tuyimirire waali bagambe eyasiibye nga bya siriyaasi omutwalo guguno wano. Seeka ffenna tuyinza okufuluma awo. Gw'okusiiba okumanyi bulungi twakava mu Lamanzaani wano. Abasiraamu bagenda otuuka ssaawa 9 mu Lamanzaani nga ne salaamu takyamanyi we bagiddamu. N'omugamba salaamu alaykum n'alaykum salaam. Ng'ajjama salaamu alaykum naawe ndeka. Nalabako omuwala omuto mukwano gwange oyo Jamaalu. Bamugamba salaamu alaykum ajati. Alaykum salaam. Ajati salaamu alaykum. Alaykum salaam. Namugamba yombeeredde ki? Namugamba kutolaba nti empaji empiseemu. Kye bayita enjala. Ekizala ekyokubiri ye swala y'ekiro. Seke eswala y'ekiro tetera kubaamu kabandabe. Era bagamba oba oyagala ogifunamu obuzito zuukuka funa wudhuyo jjako ettaala. Odde wali mu kasonda nga tewali akulaba okuggyako Allah wo. Eswala tebaamu riya. Era Allah abeera ku arushiye ye abeera ku ggulu erisookaawo n'abuuza ani mwetaavu muwe. Okuggyako mu abe Wakitaka alhamdulillah nsaba Allah abanyweze naye waffe kasabe waffe tebaliyo newe mboogerako baba beebase ne bagamba bannanga ani ayagala obugagga tumuwe ng'oli kapiro ate okumanya nga tususse
Omusiraamu simu abewa. Omusiraamu azuukuka ku ssaawa 9:00 n'atuna bw'ati ku ssimu nga 9:00 n'azibiriza bulungi nga wenzibiriza, n'akwata ku bisenge n'agenda n'afuka, n'adda ng'azibiriza, n'addayo mu buliri. Naye omanyi lwaki agenda azibiriza? Mbwe empewo ereme muyita mu maaso otuleetwe tuleme kugenda. Era agenda azibiriza bw'ati. Naye ebyokusala tebiri mu pulogulaamu. Kyokka enkeera ku makya n'agamba imaamu, lwaki tompa ku dduwa, ebizibu nga bingi. Gwe zuukuka ekiro ensonga zo zigambe Allah. Seeka singa bagamba nti enkya abasiraamu b'e Wakitaka imaamu agambye yeetaagayo abasiraamu 10 ababa bamuwerekera ku Entebbe Road. Entebbe Road mumanyi abeerayo. Wali omusajja abeerayo ateekako enkofiira nnene nga zibweti. Sajja alinamu ku ssente alhamdulillah. Imaamu n'abagamba nti balonze abantu 10 tugende tusisinkana omusajja abeera ku Entebbe Road. Seeko oyinza okwebaka? Nange ne wembanza omukubo oyinza okwebaka nga bagambye enkya ogenda sisinkana omusajja wo ku Entebbe Road. Era okkiririza ddala nti ke musisinkanye ennaku eyaluma bajjajjange bakitange nange ennaku ebadde ennuma yonna ewedde. Ataibu mina dhambi kama la dhambala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atukoledde enteekateeka ennungi bweti n'abanga akyatulekedde ekyengero eky'obulamu. Eddakiika zino 35 z'olabaawo bwe bakuwa lipooti y'abaakafa emulago oyinza okwewuunya. Ezo 35 ezo z'olaba. Bwe bakuwa lipooti y'abafiiridde mu swala wano wennyini nga babadde basaala jjuma oli n'afa, bayitirivu. Twali e Makka ku sayidi emu waliwo Ababangladeshi, Abapakistan we batera okutuula nga be bangi. Baali basaala empagi n'evaayo bweti n'egwa. 8 nga bafu. 8. Hijja eyawedde abantu 135 tebavuddeyo. Babadde ku ibada. Allah subhanahu wa ta'ala teyeetaaga kumanya oba oli ku ibada oba oli ku dhambi, yagenda kutwala. Nabwekyo tweteeketeeke nga tetunnatuuka ku kaseera ako. Tutunuulira ensonga 4 eziyinza okujja omuntu mu bwavu. Tugambye esooka katharatul istighfar, okuyitiriza ennyo okwenenyeza Allah. Netugamba ensonga ey'okubiri salatu nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, tuyitirize ennyo saalira omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Netugamba ensonga ey'okusatu akiyamu layiri, bannange fisanga yakadde wakati w'essaawa 9 ne 11 ogendeko mu maaso ga Allah omwanjulire ensonga zo. Ensonga esembayo gye bayita aswadaka, bannange okusaddaaka. Obwavu butuluma nga nange sejjeemu, naye weebuuze bameka abalya kasenteko. Seeka abaana baafuna n'enjogera z'obwavu. Nvubuka yaŋŋamba nti seeka olaba akakadde obeera nako n'ogeza okajjako omutwalo katandika oyisa empewo. Konze katandika oyisa empewo. Naŋŋamba ate kaba kakyawera akakadde. Konze kaba tekakyawera nti tokiraba bakuwa emmotoka. Ne mbuuza emmotoka y'akakadde. Kati omuntu abeerawo n'ayiga eŋŋombo z'obwavu. Ffe ku kibuga tugatta mboozi. Nga lwaki tugatta mboozi? Bannange tusaddaake. Abawarabu ensonga nnambemu lwaki bagagga, wallahi abasajja basaddaaka.
tera nnyo nnyumya ekintu kino eri mikwano gyange. Maaso ga Kaaba ku haramu waliwo abasajja babeera bagaba emmere buli ssaawa. Ku dhuhuri baba bagaba emmere, ku aswiri bagaba emmere. Mbuuza Seeka kiti, mubuuza bano abasajja emmere? Naŋŋamba ya bwereere, genda bugenzi osimbe wali bakuwe. Ogwasooka ne ŋŋamba wayi sijja genda. Tukomawo ku magalibi nga weebali bakuwa omukyere, ebifi by'enkoko 2 n'akasooda free of charge buli lunaku. Naye bajjama, ejjuma yali eweddeko nga leero n'oyita imaamu weewuwo n'omugamba imaamu nategeseyo akajjulo jangu tulye, oba n'ogamba seekawo omwaziinyi n'omukwatira 2,000 n'ozimuwa. Seeka naye embeera agiraba, ffenna tuli baavu. We baali bagambye nti tuli bagagga. Nze okuva we banzaala mu 1996 ne ntandika otegeerategeerako mu 2,000 mpulira abantu bagamba bwavu. Wama abasajja bakulu munanjulira. Wali omwaka gwe wali owulidde oli n'agamba guno omwaka muli ssente. Wama ali omuwuliddeyo? Bwe twali mu 2020 COVID, bannanga obwavu buli mu COVID, bannanga obwavu. We twamuvaamu ate bannanga ntugenda mu kulonda, anti obwavu obumanyi. 2022 anti tuzza baana mu masomero, anti buli ssaawa abantu tebaba na ssente. Haji mpaayo omutwalo, embeera togiraba. Embeera ya bwavu. Buli ssaawa embeera yaffe eba ya bwavu. Naye agambye nti embeera ya bwavu ng'ewuwe yalidde kibumba na mukyere gwa basimati. Agamba nti embeera ya bwavu enkeera avugayo bicu. Naye agamba nti embeera ki ya bwavu. Baganda bange ab'ekitiibwa, wa idha massahu lkhairu manua. N'ebyengera Allah byatukoledde tubyogereko, tusaddaakeko. Allahu subhanahu wa ta'ala yagamba mu hadithi gye ngendo sembyayo, sigenda kwongerako kigambo. Yagamba omuntu yenna waakwata mu ssente ye eya halaali ne weebeera ennusu egi eya halaali n'agiwaayo ku lwa Allah, yagamba Allah akwata ennusu eyo emu gy'awaddeyo n'agigezza okwenkana olusozi Uhudi. Buuza ku bahaji abali bagenze Madiina, ajja kugamba nti olusozi Uhudi maanyi. Ennusu emu Allah agenda gigezza okwenkana olusozi Uhudi. Byebyo ebigambo byaffe. Ayagala okubitwala atandika okubikolerako. Kyekyandisinza okuba ekirungi gye tuli ffenna. Ejjuma eno wooli, wallahi ejjuma eddako imaamu agenda kukwata omuzindaalo guno gwenkutte ng'abasiraamu bamaze okusaala wano. Agambe nti musiraamu waffe ejjuma abadde asula wali twamuziise ku lwokusatu, wallahi nga boogera ku ggwe. Ekyo kifumiitirizangako kubanga akaseera kaweddeyo. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayna wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتوباتنا لا إله الأولين والآخرين وأقيموا الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.